Otyo mbaniriza nnyo wano ku mukutu gwa SK Media Solomon Kaweesa gegange nate nkomyewo mu new episode eno nga ndi ne Mami Angel okubaako obubaka obw'enjawulo bwatuwanga bulijjo bwe tujja abaako kyatugamba Katonda kyamugambye kituukeeyo si bigambo biba bya Mukama. Amen. Mami Angel abantu babuuzeeko. Mukama yebasebe mu linnya lya Yesu erisinga amannya gonna. Amina. Weewaawo bo babaawo nga bakulinze mu linnya lya Yesu ntivu erisinga amannya gonna. Kyonna ky'oba olina okubagamba nga tuwuliriza. Amina. Mukama mulungi ekiseera kyonna akola binene era nebaza okubanga ojja okubanga otuuka wano. Weewaawo. Abantu bazze wano ne bawulira ekigambo, abantu ne bakuba amasimu ne bawulira abali ewala bannange nsaba Yesu akole ebirungi mu bo abanyweze kuba tulina abantu abali ebweru essuubi libaweddemu enkoola Yesu nga omulungi essuubi eriri munda mu ye lituule mu bo banywere tebali mu ggwanga lyabwe naye mu mawanga gye bali Yesu atuuleyo akola ebirungi kubanga Yesu asobola abambaza ekisa kye n'okwagala mu linnya lya Yesu erisinga amannya gonna. Amina. Akola ebirungi. Mukama atugamba tetulina ddagala mu ddwaliro. Waliwo omuntu eyambuuza ekibuuzo nti Mukulu Solomon Kaweesa akubuuza ebibuuzo. Mukulu Solomon Kaweesa tambuuza bibuuzo. Ongambye kwogera n'abantu ngenzo kyuka bwe bate eddwaliro nga kkalu. So he is telling me ng'ennyo tetulinayo ddagala. Gavumenti eri luddawa. Yesu agamba nti tulina babebe ba immature abasawo sente ezibaweebwa ntono nnyo bwe basula babasasula sente ntono nnyo naye nga Mukama atugamba eddwaliro ly'emulago eddagala tono nnyo abantu balina obulumi tulina awantu Mukama waali andaga acute eddagala tono nnyo olina okufulumako wabweru n'ogenda n'ogula eddagala ogenda okukomawo biru ebeera nnene nnyo ogenda okujja ng'omuntu akutusa afudde. Nga Mukama agamba nti Uganda omusolo gwayo ly'essente z'eddagala. Okay. Yandaga omusolo nga alaga nga bakuŋŋaanyako abantu sente. Ab'emmotoka abatunda ebintu ogwo omusolo gugende mu ddwaliro abantu tebalinayo ddagala. Mwashuti Mukama tugamba abaana bafa nnyo oxygen balina mutono nnyo. Batudde awo naye tebalina ddagala akacupa katono nnyo katuyinza kusanga kali mu 718 ng'ate omuntu eyaze yavudde wala. Nga Mukama atugamba ebiseera ebyali ebya ndabaani Obote. Amina Obote. Yes, Mukama atugamba eddagala lyalingayo. Emirembe gyalingawo. Buli kimu kwerere mazzi kwebaka. Yes, naye kati Mukama atugamba obulumi bungi nnyo beekyaye nnyo kubanga omuntu asobola kuwulira nnaku yaabwe naye kati essaawa zino Katonda agenda ng'ennaku yaabwe nti Mukama atugamba nti bayina obulumi bayina Mukama twaga section endala n'atambula bwe bati mu wing agise na wing ne bayingira bwe tugenza okuyingirayo munda Mukama tulaga operation room bayina calform gwe bakukuba waliwo ne tulaga eddagala erikusirisako for like 15 minutes. Mukama atugamba eddagala eryo oba eddagala lyebakuba lya bbeeyi nnyo Mukama tututteko mu Cancer Institute Mulago eddagala lya bbeeyi nnyo batuuka okubanga bafuluma wabweru ne bagenda ne baligula naye nga Mukama atugamba eddwaliro agambye eddwaliro lya Uganda ggwanga Uganda mu Buganda mwe tuli mu Uganda temuliimu buyambi. Mukama atugamba eddagala ttono nnyo abantu balwadde nnyo TB tugenzeko mu TB basimbye layini empeke. Okay, Mukama atugambye nti Mukama agambye pharmacies nyingi nnyo ezivaamu eddagala eziva Mukama atulaga aba TB we babaddeyo ng'eddagala lyabwe lizze mu bungi ne balitemako Katonda n'awandika ekigambo pharmacy nga tugamba eddagala ligenda mu pharmacy ate nfo ky'okujjanjaba abantu ng'ate abantu bali bubi nnyo. President w'eggwanga Mukama nyamugamba alina okutunuulira nnyo amaaso ge ne gabeera nga gatunula wala nnyo okulaba kiki ekiri mu ggwanga obulumi obulimu. Yes, nga Mukama atugamba
bakyala we bazaalira bagendeko abakyala we bazaalira nenga Mukama atugamba nti wakyafu nnyo wafunda azaala ava katanda n'akebakako ne balinda aveewo nga teyakamala yeetaagamu essaawa to relax naye Mukama atugamba aba yakazaala nga bamuggyako nga batuuzaako omulala ate ng'oli abadde tali bulungi mu mbeera y'obulwadde atono n'atuulako omusaayi ne gukulukusa. Mukama atugamba amalwaliro geeta kawempe amalwaliro geetaaga obuyambi eddwaliro lyetaaga gavumenti etaaga okuba nga egabirira kubanga Mukama atugamba abantu balwadde nnyo ate abantu gye bakoma okubeera nga balwadde basaba ekintu nga Mukama nsaba onsaasire Mukama nsaba onyambe empone abakansa ne basabisa kya Mukama oya Mukama batugamba HIV Mukama agambye abaana abato bwe bati balwadde nnyo balwadde balina obulwadde bagenda otuuka mu ddwaliro nga teriyo mata ebiseera ebyedda Mukama atugamba byobote bwe bagendangayo babaweerangako amata ne babaweerako porridge balina ebirala bye babaweerangako ebyabazangamu ku maanyi kati Mukama atugamba essaawa zino bakuwa eddagala ekkalu eritaliiko n'amazzi kubanga Mukama atulaga eddagala amazzi tebakuwadde kati Mukama atugamba bakuwadde eddagala naye ng'ate tetulinaako kyakulya oba kigenderako kubanga lyamaanyi nnyo baweddemu essuubi naye Yesu agamba nti essuubi eritagwawo yekwagala ye mazima yekitiibwa yettendo yessanyu byonna biri munda mulina agamba nti no eggwanga Uganda linywere kubanga alina amaanyi n'obuyinza bwalyo n'atuzaayo mu kirime n'agamba banafu obunafu bubaweddemu essuubi akwata yes n'olima ne bakudiibuudde ebbeeyi emmwanyi ne zikka ebbeeyi nnyo ate n'osanga eTanzania ng'ate ziri nnyo Kenya ate nga Mukama atugamba ffe abakyasinza okubeera n'emmwanyi ennungi ettaka lyaffe eddungi nnyo okuggyayo emmwanyi ebiseera by'obujjajja atuzizaayo ebujjajja mu Buganda ekintu ekyasinga obagaggawaza zaali mmwanyi kituufu emmwanyi ezo zaali nnyingi nnyo abaana baasomanga n'abazzukulu bonna baazimbanga n'abaana ne babawaako ku mataka baagulanga amataka mayiro ne mayiro kubanga Mukama atugamba nti emmwanyi balime naye obunafu bungi ensi ogibeeramu n'ekubuulizaamu ebibuuzo ensi yo gy'obeeramu ne bakubuulizaamu ovaawa wazaalibwani maama wo yaani ova makaaki naye nga ne gwokibuuza Mukama atugamba ne kapoloti walima obutungulu tayinaawo essuubi yalitadde mu nsi endala naye ng'ensi Uganda yensi kyasinza okubeera nga erimu omukisa Mukama watugamba ebyo Mukama atulaga nga bitereera baana bafune emirimu Yesu agambye ajja gabirira emirimu Mukama atugambye abaana basomye nnyo obusawo ne batuula butuuzi waka bangi basomye obusawo tulina abaana bagezi nnyo we have professional doctors abasawo bannaye abaana beeyagala bamaze emyaka 6 batudde n'agamba n'osanga abasawo amaze emyaka 5 ali mu ddwaliro bawo chances abaana abato mu myaka 25 okwamuka waggulu okubeera nga basobola okuyingira mu malwaliro kubanga balina experience era nga Mukama akibawadde nti twagala bakaddi abo tubakkiririzaamu kye bakola baba bakitegeera okimanyi nti n'abakadde b'ennaku zino tebamanyi na taabu naye abato b'ennaku zino myaka 3 osanga mu maka ago ng'omwana asomesa jjajja oyinza omusanga alina emyaka 40 naye nga tasobola kugenda ku TikTok naye ng'omwana wa myaka 5 akisobola ate empiso bagikubira ku TikTok neddanto olw'ensonga omwana omuto obwongo bwe kati ssaawa zino obwongo bwe budduka ku speed n'okusinga ennyo bali so bright basomye Makerere abaana ba Bukyambogo bavuddeyo tebalina mirimu basomye obwalooya tebalina we batandikira abazadde baabwe bataddemu ssente bazeewonje mu looni Yesu atugamba nti nno eggwanga Uganda liyambe lisitule omugigi omuto baguwanirire ogwe Kenya gwo gwerwanyeeko yekalakasizaawo ennaku eziwera omukulembeze alina byali mu kukyusaayo ali Mukama atugamba ati kati abantu bannayuganda batiitiizi nnyo tebabisobola Mukama atugamba tebasobola kulwana Uganda si kikula kyabwe bamanyi okukaaba kukolima kunyiiga naye nga Mukama atugamba ate basabye nnyo
bwe tutula mu kiti ekyokusaba n'ogamba Mukama jangu otulwanira entalo kuba osobola byonna bisobola. Mimi's Glam be bakola makeup n'enviiri ebiri classy with quality. Balina ow'abagole n'owa buli mukolo gwonna kaabe gwe ayagala okushayina obushayinyi. Basomesa makeup n'okusiba enviiri z'abagole. Basange Kwarwa Park Plaza room CB 157 oba bakubire ku 0702 004327. Mimi's Glam, eyes as you like it. Tewali Katonda kyatasobola kukola. Uganda tosobola gireeta mu ntalo. Balina obulumi at least babe na mayumba gaabwe ne bagamba tugenda kulya katono naye nga tetulwanye kuba tebabisobola. Tebasobola kubeera mu bintu byako kubalumya. Naye Mukama atugamba ente bayitayo ekisolo. Ensozi zigenda kugwa, enkuba egenda kutonnya nnyo. Amataba ge twayogerako amataba ge baali boogerako bage twayogerangako geego goolaba. Abantu ayagala ekintu we bakyogeredde we kiba kikolerawo mu wiiki emu oba mu nnaku bbiri si bwe kibeera. God gives it time. N'agamba kankiwemu obudde ate akasana kagenda kwakira ate takasuubirira ate kwakira. Kubanga Mukama atugamba mu nkuba ate mwe mugenda okujja malaria muyitirivu nnyo ajja kujja nga mubi nnyo. Natulaga yellow fever nga mubi nnyo nnyo. Naye nsaba Yesu afe omulungi akole anyweze kuba wakisa. Yesu mulungi ekiseera kyonna. Era mulungi kwagala nnyo. Amina tendo. Ab'ekisolo eyo kati tugenda bakola tutya bw'ogamba nti ensozi zigenda kuyigulukuka abantu kubanga Mukama abeerayo waggulu ne wansi eno. Kubanga Mukama atulaga wavaayo amayinja gavaayo ne gagenda ate ne gagwa eno wansi waliyo ebitooke basimbyeyo ebintu byabwe buli nga bulanda wansi naye nga Mukama atugamba ensozi zigenda kukulukuta nga ziyika Yesu bata. Kenya Mukama atugamba nti okutereera kwayo balina obusungu bungi ate bakambwe nnyo. Kenya wajoogerako wano nti wagenda kubaayo okwekalakaasa nga neebuuza oba kunaava ku ki. Amiina. Naye nakulabye endowooza kwe kwavudde banaatereera abo. Mukama atugambye nti bangwa mangu okwetetenkanya. At that moment nga bakawulira ekigambo oba bakalaba embeera bagituulira. Essaawa eyo nga bakagiraba bagituulira esobola okutereera. Naye ate ewaffe eri slow. Tunaalaba katulabe banaagamba. Banaatukola ki? Kyova olaba nga Mukama atugamba banafu. Babeera awo ne babitwala mpola odi n'agamba kantunda amanda gange eri bwe nafuna 15,000 olunaku ne nnywayo kacaayi nakkakkana. Naye ate Kenya tebabigumiikiriza ebyo tebabimanyi. Obulumi bwe buyitirira nga banyeega. Ate Uganda Mukama ataddemu kye bayita emirembe. Bannayuganda balina nnyo emirembe. Tebasobola keera ku makya ne bagamba nti bakwate emmundu oba balwane. Emirembe gye balina basangaawo ng'atuddeyo bati alina 2,000 n'agamba n'aliyo 1,000 naye nga tazigenze mu kuba mpi. Babitya nnyo. Naye ng'ate Mukama engeri gy'atulagamu omwaka ogujja 2025 gwa 8 gwa 7 gwa 6. Ogerako nnyo ki ekigende lutalo. Watugamba wagera kubaawo okulwanagana bikoze bitya. Mukama atulaga olutalo olugenda okubeera mu Uganda. Mukama akusange nga tolina nnankamuntu bakusange. Oba lutalo lwa bigambo Mukama lwakulaga bannabyabufuzi onaavumya oli beeyogeredde ebigambo ebinene olwo nalwo luba lutalo. Omusaayi gugenda kukulukuta nga teguzannya. Mukama ndaga omusaayi ogwakulukuta Namugongo gwali gw'abajulizi ogugenda okukulukuta tegugenda kuzannya. Mukama atugamba tulina okusaba ennyo ekisa kya Mukama kitunyweze naye abantu bagenda kuba bakambwe nnyo nga ne bw'omugamba ekintu takyawulira nga ne bw'omukuba oluyisayidi eno ateekawo n'okuba ne sayidi endala. Mukama kyatulaga naye saba ekisa kya Mukama kitunyweze Mwoyo Mutuukirivu atuwanirire akole ebirungi. Next year gy'oli mu kwogerako tugenda kuba tugenda okutuuka mu gw'e12 ntutuuka January. Mukama atabudde enkuba n'etonnya n'akasana ne kaaka n'abigatta byonna omulundi gumu kagwake keetonye. Uganda egenda kuyiwa omusaayi nnyo. Mu musaayi ogwo munaavaamu enkyukakyuka that's bwe guba nga gwakuyiika.
Yesu ajja kuteekamu enkyukakyuka naye enkyukakyuka egenda kubeera yakulwanagana. Mukama atulaga abantu beesindika enkyukakyuka naye nga mwesindika bwesindisi basimbye layini naye beesindika eddwaliro kalo liiri Mukama alitulaze mulago wakaze. Abantu badduse ne bagenda e Masaka, abantu ne badduka ne bagenda Bundi Bujja, abantu ne bagenda Kiryandongo, abantu bagenze beeyongerayo wala abantu ne bava mu kibuga ne kikala. Ng'olutalo lutuuse olwo abantu nga balaba tebagenda kubisobola ne bagamba katugende we binaasiriikirira tunadda. Abalwa abatagenda Birindi tebagenda kalukoleere katulwane. Naye nga nsaba Mukama Katonda ow'ekisa atunyweze. Ani agenda oddutuula ku nfeete? Mbuuza ekigambo eky'Oluganda ekizibu. Ani anavaayo ng'omuwanguzi mu lutalo olwo? Kuba olutalo lubaako wakati wa gundi ne gundi. Wakati wa gundi ne gundi. Mukama atulaga ate ekintu kirala nnyo. Terugenda kubeera lutalo nti n'abantu bagenda kera ku makya bafulume mayumba gaabwe balwana olutalo, naye Mukama atugamba okusinziira embeera bw'egenda okubeerawo abantu gye batayagala ku ebeerewo oba kugikkiriza kubeerawo kye kijja okuleeta obusungu bwakyo. Kubanga Mukama omwezi ogw'omukaaga ennaku z'omwezi nga 10 Mukama yampa obubaka ku future president of Uganda agenda okubeerawo mu Uganda, naye nga Mukama atugamba nti embeera tegenda kubeera nnungi. Anaabani future president? Yesu amumanyi. Yesu yamumanyi? Omumanyi namukugambye. Anti abantu tebamumanyi, abalabi tebamumanyi. Abalabi tebamumanyi lwakuba tebaagala kumumanyi era tebaagala muwulira, naye ate waliwo abaagala omuwulira. Buli sayidi eriko nze njagala ono nakino njagala. Kati abaagala okumuwulira era abaagala abakulembere mu bagambi. Mu linnya lya Yesu erisinga amannya gonna agaanyi. Awo n'oba totidde buti okwogera bubaka bukutumiddwa? Tisobola. Alwana entalo n'aziwangula, olaba yawangula lutalo lwa Samusoni n'aluwangula. Yesu bw'akuwa obubaka obwo yabukuwerako instructions ki? Yagamba nti omuntu oyo obufuzi mbumuwadde era n'amwandikako ekigambo kibuga n'amuteekako engulu nga ndabira ddala bwibate. And I was very shocked. Mukama n'agamba nti agenda kukwata ebintu bye Buganda bibaddeze. Hawa abantu eddembe. Abantu bagenda kubeera ku street ng'oli ayimirira n'atunda kyayagala mu mirembe ate nga tebamukutteeko. Ne ssente ze n'azifuna bulungi nnyo nga tayize muze gwa kubba, tayize kwemulugunya. Mukama emirembe ne gibeera mu Uganda. Mukama bayira bwe yamundaganga Mukama amugamba nti kwata abantu obagambe ani asobola okulima obutunda oba okusimba obutunda oba obutungulu aliwa ow'ennyanya alirudda wa green pepper aliruddamu nti nze jangu wano. Akwate omuntu oyo amugambe ogenda kusimba obutunda buno naye obutunda buno obulaba bugenda kuvaamu bilioni 2 ngenda kuwaako milioni 8 newegabaago milioni 5 agenda mugamba neyanziza. Abayigirize ekyo ekirimu ekyo kye baagala. Mukama atugamba Uganda gwanga sibe bantu bofuga n'ogamba nti no bafuga mbulwa mpaka ba mirembe. Gwa bamalako emirembe gyabwe ne bakukyawa. They have peace. So much. Bafugira mu mirembe egyo. Good. Bayinza okwagala nga ne wogenda okuyita basooka kuteekawo na kyambalo kyogenda kuyitawo. Bw'obafugira mu mirembe emirungi bakwagala mu mirembe egyo. Ate bw'obafugira mu mbeera ey'okulumya n'okubanyigiriza basirika amaanyi ne gabaggwamu tebamanyi kulwana. Ebyo bye beekozeyo ne batta abantu Uganda tebisobola. Naye ku luno Mukama atugamba bendera eyo Mukama gyandaga yeeyuwa omusaayi eyo abantu banyiize nnyo beemulugonya bayina obulumi nnyo ennyo. Naye Mukama amugamba bw'oba okola ebyange ngenda kusitula nkuwonere nkutotomole. Oyo omukulembeze addako gwagamba yamutaddeko conditions kyendala singa tazituukiriza obukulembeze abomujjako mu myaka 2 nga yakabutula kamujjako mu myaka 2
amwagala mu myaka 2 nga speed jaddukiddemu nga buli kimu akikoze. Essanyu abantu libajjule. Ekyokubiri Mukama gye yatulaze nga Uganda sente yaayo sente ziri nazeewuunyiza. Okwata nusu 1,000 nga lugula emmotoka. Sente zigenda kukyuka. Ezo zo yazikyusiza teziriko nagamba nazirabye nga yabadde akutte bwe bata Bible ng'ali ekkololo. Gwanoonya aboogezi b'oku mikolo okwanjula embaga birthdays graduation n'emikolo emirala gyonna otuuse Tokia Group be bannabazze okuwonya embeera okufuuka ey'omuzizo ng'abagabo b'emulema ku nnakatansi okutali minyonyonto. Bakubire ku ssimu z'olaba weewale kakyali okukunenukira ng'omutyuma gusegulira entajja. Sente ne bazikyusa. Mukama ye bw'aba kulaga sente nga azikyusa mu nsi ey'omwoyo azikola bwe bati namana azikyusa n'agamba sente zigenda kukyuka mu mulembe gwono. Naye mu mulembe gwono nakuterawo byayagala omuntu oyo abeere ng'asobola okukola. Nti Mukama amugamba bw'anaabibakolera, Mukama agamba bw'anaabituukiriza, Mukama amugamba ayagala abeere omwetowaze, abeere n'okwagala, abeere n'emirembe emiyitirivu. Abantu kye bagenda okusununya bagambe te kisoboka tasobola kikola, asobola kikola kubanga Mukama amulagidde kibe. Yasomera amasomero g'abakatuli kyamanyi Katonda. Obuweereza bwa Mukama abumanyi nnyo, abimanyi. Naye Mukama amugamba ayina okugondolwa ekisa kubanga Uganda ekaabye amaziga. Amaziga geekaabye musaayi. Tekaabye maziga gano ekaabye musaayi. Obutale babujjawo ne babagoba ne baddayo mu byalo ogwo musaayi gwe bakaaba obulumi. Kati yalina okutereeza ebyo. Abawo obutale nga bwe babwagala. Osanga obutale mu kifo kimu nga buli obutale nga buli omu ng'alina omulimu gwe. Mukama amugambye akole okwagala kw'abantu mu ggwanga Uganda bw'aba yagala dituulako. Naye bw'aba ng'agenda kuzannyirako Mukama amugamba togenda tuulako. Tozanyirako naye nga Mukama ye waali mu kisa kye n'okwagala okumuwanirira okufuuka ekyo eky'omuwendo. Menya amanya guŋŋambe yoyo oba si yoyo. Omumanyi. Anti kati abantu bw'oyogera ebyo byonna ebiwa essuubi obwongo bugenda ku Bobi Wine. Yeye si yeye. Era embiranyi abantu gye balaba mu kaseera akajja bagayinza okuba wakati wa Bobi Wine ne Muhoozi Kainerugaba. Anaaba Muhoozi. Mukama mbuulire oba ayagala nkyogere oba tayagala nkyogere. Alabika kati ayagadde. Awandise ekigambo silence is the best weapon. Abantu tujja kuva ku mpewo. Mukama atugamba mu linnya lya Yesu erisinga amanya gonna in parliament tulina omulwadde wa pressure omutima ye bagenda gulongoosa oyo agenda kufa. Tulina omulwadde wa cancer, tulina HIV, munda balina ebirwadde, tulina sukaali, omuyitirivu ennyo agaanya okuwona. Mukama agamba esente weeziri amalwaliro weegali international hospitals, naye Mukama agamba balina ebirwadde bingi nnyo ate tebamanyi kusaba Katonda nti sente ziboba okutte ebirungi weerabira okusaba Mukama. Naye Mukama atugamba beetaaga okusabirwa. Ne Kadaga yeetaaga okusabirwa. Mukama bw'atugamba lwaki Kadaga yeetaaga nnyo okusabibwa. Mukama atulaga nti n'obulamu bwe si bulungi mu myaka ng'ebiri egijja mu maaso, naye nga Mukama atugamba nti yeetaaga ekisa kya Mukama okubeera ng'asabirwa nnyo. Bw'aba amanyi okusaba asabe, bw'aba alina abeegayirizi bamwegayirireko olw'ekisa kya Mukama, naye obubaka bwe si bulungi. Ate sipiika aliko oyo Mukama agenda musitula. Mukama Nacha Ebo bebokka abalina eddagala lya Habo eritaasa embeera y'omu kisenge etatambula bulungi ng'obutagenda mugga, okunyomebwa mu size ne action eyazaalako ng'olubuto lukyabuze, eriyonja mu museke n'okugoba mugaba, okugattako emimwa egyaguba, okusiiwuka n'okuddugala, ate nga balinayo akapya aka Habo akuza enviiri za Nacho. Bakubireko ku 0778088371 omanye ebisingawo. We get a day a mass. Ne bagamba kati olunaku olwaleero lwakusabira kabaka wa Buganda tumusabireko Mukama amunyweze, Mukama amuwanirire, amutemere kuba atali kubo, amnywereze mu kisa kye n'okwagala afune amaanyi. Kati Mukama atugamba nti bwe basaba essaala eyo oba ne bagamba tulina maaso eyo Obwakabaka bwa Buganda tugenda kumusabirako. Ennaku z'omwezi zigenda kubeera February, ennaku z'omwezi 13 ku 14. Simanyi lwaki Mukama yagadde February.
omwaka ogujja ate ya ayagadde February nangamba emyezi egigenda okuddako omukaaga gino egiddako gyabeegayiriza kwegayirira okuva kati babenga yes bagenda kubafuna ate nga weebali abeegayirizi babanga ba intercessor abakumi b'ekyoto bamusabire kati mukama atugamba maaso eri egenda kuba yeewuunyisa mu ggwanga bagirangirira atuwandikidde radio kyegenda okulangirira bagiyita CBS radio y'obujjajja yes ndaba ekigambo CBS omanyi bimbuzabuza ne UBS mbigatirira kati mwa CBS balangirira nti ennaku z'omwezi bwezi tugenda kusabira kabaka wa Buganda amaloboozi ne gavaayo amaloboozi eddoboozi erisoose okuvaayo mu bayimbye muweereza ayimbye mukyala ayimbye eddoboozi mukama amundaga ayambadde ekyambalo kya blue n'ayimba nnyo eddoboozi lye ne livaayo maasi ng'etandika omukyalo oyo bamuyitaani omukyalo oyo bamuyita Kusaasira Kasalina yes nga yayimba ayimbye eddoboozi ayina eddoboozi mukama atugamba yali mu kwaya nga muyimbi wa church anoonya abayina amaloboozi ago ag'ennyonzi agayimirira mukama bw'aba alonda ate munaye Katonda asooka kwegendereza asooka kunoonya gwe gw'otasuubira nti asobola gwaleeta gwaleese kuba nti muweereza tugenze mu maasi tusabira kabaka wa Buganda bamulonze nti ogenda kukulemberamu Catherine Kusaasira n'ayimya n'akola eddoboozi naye ng'ayimba kisa kya Katonda kubanga mukama atugamba yava mu buweereza bwa mukama era nga yava mu kwaya. Tulinamu omulala mukama gwatulaga Irene Namatavu. Tulinamu omulala bamuyita she's called Rema Namakula. Yes. Oyo kubali ku ddembe bamujjukira. Kubanga mukama amundaga mukama amundaga ayimiridde wali eri ayimba Namatovu n'ayimba Catherine n'asooka ne bagatagata amaloboozi like angels. Amaloboozi gabe ne gavaayo nga malungi nnyo n'okusinga eryange. Eddoboozi ly'eddenjenyera ngeze nagwe ngambye wali ne mugamba kati lwaki tatuyimbira ebintu nabiteeka ku radio okusinga okubeera nga mpulirira wabweru awo. Nyimba byange neeyimbiramu awo. Olina okuyimba eddoboozi lya mukama kubanga ate mukama omanyi gwe ate bwakulonze bwakutadde. Nze ntaddewo. Akutadde mu Kabaka bwa Buganda mukama atulaga Kabaka wa Buganda atudde wali eri Catherine ayimiridde Namatovu Aisirema ani omulala mukama. Ganzo omutanda muliraanyi wali. Okutte nno kamera. Mpadde manyi ndimu bampadde obwakatikkiro. Mukama atugamba okutte kamera naye nga gwakuba olinga akuba ebifaananyi oba okwata videos ebiribeerawo ebirijjukirwa balina ebifaananyi bye bakuba biringa mukama atugamba oba bibeera mu masiro. Kati ne bakuba ebifaananyi kabaka bw'ati ono yali kabaka chwa ono Daudi ono kati nga mukama atulaga ate gwe wooyimiridde olinga akwata ebifaananyi it is going to be beautiful. Mukama atugamba teboogera bigambo tebayomba naye ekisa kya mukama kigenda kutuulamu abo abaweereza bwe mukama abakoleremu. Yes, mukama atulondeddeyo omuntu omulala omulenzi bamuyita Navio Kigozi. Yes. Mu balenzi bendabawo waali amaloboozi ago baava nnyo okusomera eyo babeera nnyo mu buweereza bw'Abakatoliki ewo father. Abaana abasinga bali mu music wa Uganda abasinga baata. Nze kati gwannondedde kubanga ndaba wali mu babbali wali yayimiridde. Kabaka wa Buganda ayimba bayimba amaloboozi. Agenda okuba rap ya Yesu. Manyi akuba ebyo rap bwebityo. Ajja kuyita mu ddoboozi erya Yesu mukama mwamwagalira kubanga Yesu mwayagalira atakola ebirungi. Kubanga wakisa ekiseera kyonna. And by the way mukama yaddamu nampa obubaka ku Diamond Platinum. Ono muyimbi we Tanzania. Yes, mukama mba is it 2 weeks back? Mandi awo nali ndi mu kusaba mukama nandaga president we Tanzania yali ani Omugenzi Magufuli kati balinako Suluhu.
mukama obubaka bwe yabampadeko nga si bulungi nga tebakyabyagala tebabikkiriza Tanzania abasajja beemulugunya nga mukama abatadde wali eri nga balinga abagamba nti omukyala tasobola kufuga era bagenda kukirwanako nnyo okubanga akivaako Diamond ajje no naye nga mukama atulaga Diamond yalina omukwano mungi nnyo ku president waawa we Tanzania yamwagala nnyo mukama bwandaga naye kati mukama yamudaze nga ayimiridde naye ng'omutima gwe gugamba omwana oyo yafa ayina omukwano gwe yafa awulira okwagala kwe n'oli naye ne kimusigalamu kati ng'alinga amugamba nti akubirizenga nnyo omugigi omuto okubeera nga gusobola okubeera nga guyamba yes kyeyabadde asaba mukama Katonda yamundaze ate n'amundagirako ono abeere ng'asobola tayonoona ayigiriza omugigi ogwo omuto kubanga mukama atugamba yalinga agabirira oba abanaku ayamba abantu n'abawasende bwayita abantu ayagala okuzimbira abantu amayumba mwe banaasula president wa Tanzania kati ng'alinga akiteeka mu ono naye nga that is the message I got from God naye nga mukama atugamba bwana bakiwuliriza alina okwagala nnyo omukwano n'amanya abaana bali ku street benkana ki abaana beetaaga ki abaana baliwa essanyu mukama lyayagala naye Uganda yo bendera yaayo yo etonya musaayi Masase tibigenda kyuka tosobola keera ku makya n'ogamba muntu ng'aliko obuweereza bwa mukama n'omugamba toyogera kintu lwakubanga abantu bajja kutya Yesu agenda kubeerawo mukama agenda tunyweza mwe mutuukirivu agenda tuwanirira agenda kukola ebirungi kubanga Yesu asobola tewali kimulema ekyo kitiisa tekitiisa bw'oba oyina Yesu tosobola kutya bw'oba oyina mukama munda mu ggwe ng'okimanyi nti nsinza Katonda omubwati byonna biri munda mu ye amaanyi gali munda mu ye n'obuyinza tunywere kunywera bunywezi Yesu agenda kukola birungi byokka otyo kati ngenda kubamba umuzaamu eddakiika emu mami Angel nkyali naye tugenda kuba tukomaawo tovaawo